Mugamba mukyabeekumira kusenga Faith 256 mbaaniriza ate naffe mu episode yaffe ey'okubiri ku bigambo bye tulina okugamba abaami baffe oba abaagalwa baffe by the way n'omukyalo osobola okubeera ng'obumugamba nga tuli mu kwezina nabagambe mulekeraawo kawoowe wuuwi ebyo ebintu tubikola but omukwano okunyuma tuba tulina okubeera nga tuguteekamu ebirungo oba ebisoko n'okyusaako maama gw'omuntu bw'omuliisa ennyama buli lunaku olowooza tagikoowa muliiseeko ku katunkuma muliiseeko ku bbugga muliiseeko ku ntula kinyeebwa ekyo kikola akyuseemu abeere nga buli bwabeereeyo ku mulimu alowooza bannaye nkomawo ddi nsange ka bebi kange bannange nga yeesunga okuyingira ekisenge n'omujjulira emmere n'atandika okuswankola awulira ayagala ajangu yanaabe mugende mu kisenge kwegamba leetera omwagalwa wabeere nga mu butuufu alowooza ku ggwe teyeeraliikire omanyi nti waliwo abantu abeeraliikira oyingira ekisenge bannaye buzibye omuntu ataakutoge buzibye ate otuukirize gy'olina okutuukiriza kwegamba ne mubeeramu oyo buzibye ne mubeeramu obwo obunkenke bwe tutalina kubeeramu omuntu bw'aba akuzina oba omukyala mu kifo ky'okubeeramu wewoowe gezaako okuteekawo embeera y'okwogerezeganya omuntu mubuuze munnange mukwano obadde okyagala otya ntegeeza oba omukira oba okumuzina waba musajja osobola okumubuuza kaakati munnange nkole ntya okukusanyusa mubuuze omanye kyayagala ebiseera ebisinga gw'olinza okwefunugula ng'olowooza oli kafulu ku kyokola naye ng'ate obwakafulu bwo tebukola ku ye ebintu bino tubiyina engeri nze gye mbirabamu actually nti kiringa okwagala omuntu okumudeetinga oba okumwagala olinza okuba oli muntu agaba omulabo awaayo ssente alabirira omukyala naye ng'ate ye omukwano gwa craving oba gwayagala si gwegwo naye bw'omubuuza nti naye omuntu akwagala wandiyagadde akwagala atya si mu kuyomba in a very calm way azoganza muna musajja bannange nankolera bwati ne bwati ye era omusajja nze njagala ebintu nga 2-3 ku musajja era omusajja n'abinkolera mba mmaze kigenda kwanguyira okumwagala era agenda kuwulira nti ayagalwa kuba ogenda kukola ebyo by'ayagala n'okwezina bwe kuli omuntu wemuba muli mu kwegatta mubuuze kyayagala nga tonaba kusikina kukola otya mubuuze nti bebi wandibadde oyagala bwe mba nkuzina kaakati wenfumita wano wakukolera ye bannange ennywanto y'ebbeere eno onyumirwa nga ngikutteko oba tugireke ye bannange omusana guno bwe nguweeweetako owulira bulungi oba nedda omukyala n'abeera ng'akubuulira oba omusajja n'abeera ng'akubuulira kyayagala si ggwe kubeera ng'olina kyokola gwe ng'olowooza kyekituufu yes olinza oba nga kyokola kyekituufu which is menu gye tutambulirako ffenna kwata omukira guyingiza enywegera kola booti naye waliwo ebintu ebyo omuntu by'aba ayagala ng'omuntu so kyankizo nnyo ekirala gezaako okugayidinga omuntu ng'akuzina like gezaako kangambe omuntu atadde emikono gye ku mubiri gwo ali ku nnywanto naye nga olaba ekifo waaweeweeta si weewakuwa obuswandi ng'ate singa abadde agutambuza in a circular motion nti aweeweetawo nga yeetooloola mu motion ey'okwetooloola gy'oyagala si stroke kwe kubeera ng'olinga asuna ennanga bw'oti nga gw'owulira okusuna ennanga toyima nnyo naye ate nga bwe yeetooloozaako olugalo bw'ati oyima kati teni mukwata omukono mugaye bebi kola bw'oti bw'oweeweeta bw'oti mpulira bulungi okusinga ng'okoze bw'oti tolaba nti awo tuli okke omusajja omukyala waaba akunuuna omukira oba ali ku binega abizannyisa mugaye bebi bw'onyiga bw'oti mba mpulira bulumi naye ate bw'ogira bw'oti mba mpulira bulungi olaba bw'oteekako amannyo mba mpulira bulumi gezaako obutateekako mannyo g'okozesa olulimi lwo lwokka ate ekitwe kino mpulira bulungi nnyo teweetaaga gusonsekayo gwonna okitegeera kyengezaako kunnyonnyola omuntu omugayidinga through talking bino byonna bye mbasomesa episode yasoose kano kapaati akokubiri byonna byetoolera ku communication kati ogenda kutegeera lwaki buli omubeera ne open communication n'omukwano gwammwe guba gutambula bulungi n'okwezina kuba kugenda kunyuma kubanga muyina open communication osobola okumubulira ky'oyagala ne ky'otayagala omuntu okusoma body language oba okusoma reaction kitwala amaanyi mangi according to me kitwala amaanyi mangi
nina okwetegereza ndabe kati anyumirwa tanyumirwa naye ate nina ofokasinga ku mubiri gwo so mbeera nkuwa divided attention ate eno nteekayo obwongo neno nteekayo ki obwongo. Ekirala omuntu mugambe baby nze nkuyoya I crave you bwe mbeeraawo bwenti banaye mpulira nga nkuyoya obugambo obulungi ng'obwo kagambo katini nnyo kanyukuta ssatu kalinga ka bigambo bisatu kalinga I love you naye kasitula ekintu kinene mu mutima gw'omuntu kakyusa endobooza y'omuntu katuula mu bwongo bw'omuntu nagaye yaŋŋambye anjoya n'abeeraawo kubanga obugambo obwo bwe tubagamba bwe bubaleka mulooko. Ekirala omuntu muwaaneko bw'aba nga omukazi akutuddeko for example gwe omwami ng'anyeenya ekiwato mu butuufu nga byakola tebabikkolangako mu butuufu ng'olabamu mugambe baby pannange ng'oli mukugu mu kintu kino pannange ate si mu ngeri embi oli mukugu mu kintu kino ze bannange olina engeri gy'otambuzaamu ekiwato n'empulira nga kyekyo bw'aba nga omusajja akuliko ng'omukira agutaddemu naye ng'ekiwato akinyoola bulungi ebisenge byonna abitabaala mugabe bannange baby onambulidde ebisenge byonna ekibuga n'okimalayo ogenze n'ogendako e Jerusalem n'ovaayo n'ogendako egindi obadde kati ogenze Masaka bannange baby omanyi okulambula ebisenge bino byonna ekibuga okitabaalamu wonna n'empulira nga kyekyo. Muntu muwaaneko obukugu bw'amanyi nti ndi mukugu oli mukugu mu kyokola baby. Ekirala omuntu mugambe munnange ondeetera okuwulira bulungi ondeetera okufuna feeling eyo gye simanyi nakunnyonnyola wabula gwe buli bw'onkwatako bw'oti gwemanya buli bw'onnyingizaamu omukira simanya gwe buli bw'okola bw'oti nze kankubire nina empulira gye mpulira gye sirinza nakunnyonnyola muntu. Omuntu mugambe akagambo nga kano nze sisobola I can't resist you. What is resist? Sisobola kugaana sisobola kugaana nze buli bw'onkwatako mbeera nze nanje babuyebi gy'ontwala gye ŋŋenda yani yayimba oluyimba ni mu kamotoka ko ssebo gwe driver gy'ontwala gye ŋŋenda nze sirina kye ŋŋaana. Omuntu mugambe ndi wa mukisa okubeera nga nze mwami wo oba ndi wa mukisa okubeera nga nze mukyala wo kubanga kaakati bino byonna bye tulimu just imagine nga sinze abadde wano nandibaddewo bannange nze kankubuulire neewulira nga ndi wa mukisa nnyo naye ng'era oli wa mukisa si ku musajja kkuba bye tobigamba musajja kkuba tobigamba kubanga okwezera it's not only about bedroom si kisenge kyokka kisukkako ku ekyo omuntu okufuna ekisenge ekirungi kitandikira ddala wabweru wa kisenge omuntu engeri gy'omuyisaamu ebintu engeri omuntu gy'oyogera naye ebyo byonna bimatale nga bigenda okusalawo kikye munaabeera mu kisenge se kumala kunkuba migere kunninnyalinya kunkuba bikonde mbw ate tugende mbw ate nkuwaane kuki naye kenyini gw'owaana amanya nti omulimba kakati gw'olaba ddala nga bikola. Omuntu mugambeko ng'akoze naki naye baby okimanyi nti olunaku lwonna onsiibye ku mutwe bannange ng'olinga kenge bannange nze onsiiba mu birowoozo byange olunaku lutandika nga ndowooza ku ggwe era enjuba n'egwa nga ndowooza ku ggwe kyokka kati raba tuli wano era ndi naawe akagambo ng'ako. Omuntu mulage nti omwetaaga essaawa eyo mulage nti omwetaaga waana ku mubiri gwe panaye baby ng'olina ekiwato ekirungi laba engeri gy'okinyoolamu pannange baby olina maaso pannange baby wakola omukono pannange baby nze kankubudde bwe nkutunuulira olina akatto panaye baby olina ekibuto kyenjagala muno muwaana ekibuto wamma owulidde mugambo ondeetera okuwulira nga ndi kyamuwendo you make me feel special ondeetera okuwulira nga ndi wanjawulo ndi wakabi ndi wakatabwi ebyo osobola obigamba omukyala ate era osobola obigamba ki omwami. Omugambeko baby nze gw'olaba wano sisobola kulekerawo okuloboozaako ne bwe nzimiriza bwe neebaka ndoota ggwe nze ne bwe nzisa ndabika nzisa ggwe nga bya ddala saagala byakufera kale osobola omuwaanako just to lift their ego just ku mutu naye nga making sure bya ddala. Ebigambo bye mbawadde bisukka mu 30 londamu by'omanyi nti omwami w'abiri by'oba omuyita n'ebirala oyongerezeeko bye simanyi omwami wo byali gwe by'omanyi
byoba oyongereza kwe mutuuka mu kitanda omusajja muwaaneko ne bw'ogamba nti buli lunaku nnyo mugamangayo obugambo bwange bubiri oba busatu bukola amakulu okitegeera mugamba oli kirooto kyange like fantasies ebintu bye tuloboozaako ebitali omugezi nabeerangawo ne fantasizing okubeera n'omusajja oba n'enkuba obufaananyi kubeera n'omwami ng'alinga ggwe nze bannaye oli ekintu ekyo kye nalootangako nga ndowooza tekirituukirira naye watuukirira oba oli mukazi gwe nalootangako nga ndaba taliiyo tasobola na kubeerayo naye kaakati watuukirira wuuno ndi naawe musajja aba omukyala muwaane owulira express your admiration okwegomba kweri omuntu ono like mulekerawo omanyi obeera n'omuntu ng'akwegomba ngamba nga mwagalwawo kakuteeraka bannange omukazi ono alina ebiso ebirungi bannange omusajja ono alina ekifuba ekirungi naye nga tasobola kwatula bigambo ebyo bigamba omusajja muteeka emikono mu kifuba ng'omutuddeko omugambe bannange bebi olina ekifuba bebi nze bwe nteeka emikono gyange mu kifuba we neebaka mu kifuba mba siina kyenjuya kirala olina ekifuba darling omukyala muwaaneko omugamba olina ebbeere bwe ndikwata sena nenvulubana bwe nti bannaye mpulira nga olina ebbeere bebi olina ebbina bwe nkuteeka mu kabuzi bwe nti nendikoonako bwe nti mpulira ddala nga muwaane munno muwaane mugambe munnange like oli mukugu mu kintu ky'okunnyimisa nze nkutumira butunuzi bwe nti nennyima onkwatako obukwasi nennyima omanyi wonkwata nennyima ndaba nnoono ekirala omuntu mugambe sisobola kulinda kubeera nga nkufiiringa nze mbeeraawo era kakati olaba bebi nze mpulira nga like I can't wait sisobola kulinda njagala nkufiiringa njagala nkuwulire njagala okuteekeyo njagala njiwulire bwe buguma tukomaawo tujja tandikira awo ate omukama abankuumire mubeere bulungi temujjanga okwabata na subscribinga consider subscribing mubeere nga ate mufuuka kitundu ku ffe aba subscribing edda aba sharing aba liking aba commenting omukama abampere kye musinga okwagala video no ba audio no gyoba ogisanze yonna eba evudde kusenga Faith 256 mwebale kwekuumirako mwebale kubeerako jangu ku YouTube yo jangu oteekemu ekigambo Senga Faith 256 ojja kubanga ondaba butereevu Yeah.